Alright, omulungi atugoberera ku mukutu gwa Credible Media. Yuji salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ganja Fad gemanya. Tuwaza okulike nti mutambula naffe na bwekito tubasaba okusubscribinga, okulikinga wamu n'okusharinga content waffe tongera okulike nti tambula ffenna. Olunaku olwaleero tugenda kulike nti tutanya wamu n'okumulungula national address ey'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde nayo wali ku kitebe Makerere Kavule. Yagezezaako nnyo okulabika nti amulungula ensonga nnyingi nnyo oboolyawo bannayuganda ze babadde beetaaga okuwulira okuva eri ye, okusingira ddala wabaddewo ebitambula okumwanika w'ekibiina Benjamin Katana. Ebyo yagezezaako okulabika nti abyogerako, n'ayogera ku President Museveni statement gye yakola nti abanupu baamubba akalulu okufaako obufi, then n'ayogera ne ku nteekateeka oboolyawo eri mu pipeline eyokulabika nti bannayuganda babajjako obuyinza okwerondera president. So musooke mwetegereze. Comrade Katana enywera erima ffe baali batuyiseeko n'abawagizi b'ebisiyaga baali bagambyeko nti n'omubanda wa kabaka tayagala kabaka we, kati nywera. These people are going to use every other way. Recently, I think most of you remember when they were claiming that the leader of our parliamentary team, kubanga waliwo abaali babbye akawumbi akamu $1,700,000 ne bagamba nti ne Honorable Ssenyonyi. Comrade Nyanzi was also not spared, and many others. So for me, bagamba bugambi munywere gugu batanakubako propaganda bajja. Gladly, we view our comrades by their works, by their fruits. Ladies and gentlemen, I also want to add my voice on the voice of our leader of opposition calling for safety on our roads. Please, please do your part. Drive safely. Don't drink and drive. Don't drive when you're too stressed. Life is precious. Already our roads are death traps. Nobya natera nnyo kyogerako nti omuntu bw'aba afudde accident olw'oluguudo olubi oyo Museveni yamusse. But we know the country that we're living in, and we continue to advise you, ladies and gentlemen, to be safe on our unsafe roads. Today, friends, I want to address a few things. 3, maybe 4. I want to address the remarks made by General Museveni a few days ago. 75 over to tuchagata bulungi. So, tusoke kumusasira. However, although I personally forgive him as a Christian, we must be reminded that as a result of that rigged elections, that election of 2021, Ugandans have continued to suffer with hunger, with starvation, with poverty, with potholes, with corruption. We saw what happened in Chitezi recently. Museveni said that NUP can take him to court about his lies, well knowing that he's under protection of the presidential immunity. Ladies and gentlemen, I have written to Museveni, and in this letter, I put a 23 charge on him. I am challenging General Museveni to submit himself to an international audit. This has been our call from the beginning. We've been calling for an international audit of the 2021 election. He refused. Instead, he just kept arresting our people. We want to have that audit in accordance with the law. I also challenge General Museveni to cede his presidential immunity to Toronto Court if he's a man. He challenged that, said, NUP can take me to court. I am taking you to court, Museveni. Put away your immunity. And then say that again. Of course, again, Oksirika, because he has nothing to say. But again, this goes further to prove that we know what he did in that election. And if we settle that argument that he has brought up again, then maybe the people of Uganda will get a chance to be led by a president that they realistically elected.
So if Museveni is a man, let him take the challenge. And if he cannot, he should keep quiet and swallow his shame. The remarks of General Museveni, ladies and gentlemen, have brought back to question the reason why he went to the bush in 1980. He did not win the election. He was the Katumba Oye of 1980. But after the election, he picked guns, went to the bush. After taking power, he did not hand the power to Semo Gerere, who was the rightful winner. That shows that he was lying, just like he is lying right now. And now that Museveni says that the election was rigged, then why doesn't he disband the Electoral Commission? Why is he still appointing the Abakama, who pretended the rigging of more than 1 million votes? Why didn't he fire the Abakama? Because he's the one that appointed him. These and many others are questions to Museveni, which I'm almost sure he's going to bury his head in the sand because he thought we cannot answer back to him. Museveni, we don't fear you. Secondly, ladies and gentlemen, and this is very, very important. You remember that after the 2021 elections, we came out and warned the country that there was a plan to remove presidential elections. Because even if Museveni succeeded in rigging that election, we had completely undressed him. We had completely removed the mask. The world began and continues to view Museveni as the dictator that he is. So, he started devising plans to remove presidential elections. And now it's in advanced stages. He was so ashamed when we exposed him, and clearly he cannot afford to go back to elections. Also, we must note that the man is very old and wasted and weak. So he wants to have a shortcut to that. Also, we should know that he wants to install his brutal son, who he knows cannot even win an LC1 election. In 2021, he got an excuse of COVID and stopped us from going around the country. Now, he has no other excuse. So, he desperately is looking for ways to bring his son to power without an election. And therefore, he's using someone to know over time to subdue the will of the people. We warned you because this is how everything has started in the past. Everything starts like a joke. Then the age limit, it started like a rumor, and Museveni himself dismissed it as idle talk. Long story short, now we don't have term limits in our constitution. We don't have age limit in our constitution. So, today, he's doing the same. He started by gerrymandering and subdividing constituencies to make sure he can place his, I'm looking for a decent word to term the NRM MPs. When I get that word, I'll come back to that matter. But I'll give you an example. That the very recent census shows that the Buganda region alone has 11 million people out of the 45 million. That is about 24.19, close to 25% of the population. This is followed by Busoga with 4.4 million people. Even if we question, without this census that is concluded recently, but even going by that census that we question, still Busoga is indicated to have 4.4 million people. That is about 9.5% of the population, close to 10%. And yet Uganda, with all the people that they have, has the lowest number of constituencies. If you compute the constituency MPs and district woman MPs in the current 11th parliament, you'll see that the Eastern region has 141 MPs, the Western region has 132 MPs, Northern region has 124 MPs, and Central has only 102 MPs. Out of the 353 constituencies, Eastern has 101. The West has 91. North has 83, and Uganda has only 78. Therefore, Museveni believes that the parliamentary system, when they elect president from parliament, it will give him advantage, saying that it's easier for him to use these rural constituencies to do all manner of rigging and then bring himself to power without having the will of the people. We condemn this
And we condemn those seemingly intelligent, useful idiots that General Museveni is using. In the beginning, when he wanted to remove the age limit, he used the likes of Kakoza, James Kakoza. And then when he wanted to remove the age limit, he used Raphael Magezi. Now he's using Norbert Mao and Kafuzi and the like. But ultimately, this proposal is intended to hand the country into the hands of Museveni's family. And I want to tell you, fellow Ugandans, this is a very, very serious warning. Once you are handed to this family, it becomes Museveni's kingdom forever. You are slaves forever. The last chance you had is to be able to elect your own president. Yes, they rig elections, but to get opportunity to assert your will. It is seen everywhere. Alright, yoyo mukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu we yabadde wali mu national address ng'agezaako okulayika nti ataanya oba amulungula ensonga nnyingi nnyo bannakibiina ki National Unity Platform ne bannayuganda okutwaliza awamu ze babadde beesunze okulayika nti bawulira okuva gy'ali. Agezezzaako okulayika nti atema wano na wali, so bye tuza okulayika nti atwongera okukubamu ttooki n'okwongera okugaziya oba oliawo. Ayogedde ku nsonga nnyingi nnyo ddala. Yasoose n'ayogera ku nsonga ebadde egezaako okulayika nti etambula nti omuwanika oba treasurer w'ekibiina ate ng'era munnamateeka wa kibiina ki National Unity Platform Benjamin Katana nga bwe yeesogga NRM. Ba propagandists bangi oba oliawo ababadde bagezaako okulayika nti batambuza ensonga zino nti Benjamin Katana yalabibwako oba oliawo ng'akukuta n'aba-NRM. Benjamin Katana oluvannyuma lw'okumulabako ku mukolo ogwa Thanksgiving ogwa Right Honorable Thomas Tayebwa ambwekyo oba oliawo enteeseganya zaaviira ddala eyo okusinziira ku bibadde bitambula okulayika nti agenda okwesimbawo mu bitundu bya Igara East. Ndowooza yebadde omubaka Mike Mawanda ono yalabikira mu ssaga z'okulayika nti beegabira omusimbi gw'eggwanga era mbu ne babasibako kaawo. Twalaba ne James MK Muhoozi ng'avaayo ng'agamba nti bannange musajja wange Mawanda bamusiba lwa nsonga za byabufuzi olw'okuba ntembeeta n'ekisinde kyange ekya Piero yuye ensonga lwaki bamusibye, naye ng'abaana abo oba abakulu abo babbira ddala ssente oba oliawo ez'eggwanga ne buli kati bakyawere ennemba na misango newankubadde nga babawa bond bailo okudda ebweru okulayika nti gye bawoleza. So mu nsonga ezifaananako bwe zityo Benjamin Katana ebigambo bingi nnyo bibadde bimutambulirako nti oyo tasobola kulabika nti avaayo okulwanira bannayuganda atalina kyabanja Museveni bakufu, era ng'erinnya Benjamin Katana we libadde litambuzibwa eribadde liddirira erya Secretary General David Lewis Lubongoya nti balina kye babanja mwami Museveni olw'ensonga nti yabaweerera atambudde nabo mu nsonga ezifaananako bwe zityo, era mbu olw'okuba nti President Museveni atambudde nabo bo tebasobola laba bintu nga bitambula mu ggwanga kuvaayo kulaga butali mu mativu nti newankubadde ffe tubenefitins newankubadde nti tulina bye tufunye mu gavumenti naye olwa Uganda eyawamu ne bannayuganda bonna ebintu engeri gye bitambulamu si gye biteekeddwa okulayika nti bitambulamu. Bano abagezaako okulayika nti baba blackmailing ekyo kibasimbako essira oba oliawo kibasimbako amannyo ne bagaa nti nedda bano abantu bakufu ekimala tetukakasa nti balina gatisi ezisobola okuvaayo okulwanirira bannayuganda. So Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'agamba Benjamin Katana n'amukuutira nti munnange enywera yerima bw'oba wasalawo okujja okulayika nti oyimirira ku sayidi y'abantu. Bintu bingi nnyo oba blackmails nnyingi nnyo ezigenda okulayika nti zikola ki zikutuusibwako oba zikusongebwamu oba oliawo zikwogerwako ku nsonga ez'enjawulo. N'amugumya n'amugamba nti sigala ng'otambula si gwe wekka gwe basoose oku blackmailinga. Tujjukira bulungi nnyo bakamishona aba parliament baakulembera Oweekitiibwa Mathias Mpuuga n'abalala ba NRM
wegabanya ensimbi y'omusolo akawumbi kamu obukadde 700 oluvannyuma lw'okuba nti bannayuganda babafuukira ekizibu n'okusitula amaloboozi gaabwe pressure olwabayitirirako mbu ne batandika okutambuza blackmail nti n'owekitiibwa Right Honorable Joel Ssennyonyi nti ate ziri ze beegabanya abasatu nti ye yazifuna bwomu nti Ssennyonyi yeegabanya naye akawumbi kamu obukadde 700 era ensonga za kuzibiikiriza nsonga za aviation civil aviation biki yalya sente ebyo nabibadde bitambula naye abaana ba National Unity Platform nga mubamanyi ne bakuba ekikopo ku social media ne bagana ne bumunayogerera Ssennyonyi amafuukuule ffe tuyimiridde naye lwaki ebyo byonna mu byogedde amaze ku exposinga bikolwa bikolebwa mu parliament kino si kagenderere ka kumutattanya na kumunafuya enkola gyakola mu mirimu bagana nti tugenda kulayika nti twesonyiwa Joel Ssennyonyi lopo waffe omwogezi waffe tugenda kusigala nga tuyimirira naye ebyo ne bikkakkana nagana Nyanzi oyo baali bamwogereddeko ebikikinike nti Nyanzi obuuli awo akukuta n'abali mu gavumenti Nyanzi engeri gye yali chairman ng'ali ku kadi ye NRM tasobola kulayika nti ava ebintu bingi nnyo ebizo byogerawo so Oweekitiibwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ebyo n'abijungulula olunaku olw'ejjo era nkakasa bulungi nnyo nti bannayuganda babadde bamuwuliriza obulungi ennyo era babadde bamwesunza okuwulira ebigambo bye ku nsonga za Benjamin Katana abo bagezezaako okulayika nti emitima gibakkakkana so bwe yavudde awo alina n'ensonga endala gye yataanyizaako era ebadde etambula nnyo gye buvuddeko awo Mwami Museveni bwe yali mu kusaba k'omugenzi Major General Aronda Nyakairima yavaayo n'agamba nti bannange ebbanga lyonna lyetubaddewo okuviira ddala mu 2021 tubadde tusirise naye ekikolwa bannoopu kye baakola eky'okutubba obululu kibadde kitutudde ku mitima era nga tunoonya engeri gye tukyatulamu tutowolokoke nga tukyabuuliddwa weyiza ezo naye kaakati nfunye obuvumu kankyogera oba oli awo omutima gwange gunakkakkana ab'ekibiina ki National Unity Platform mu kalulu akawedde akawamu aka 2021 tebabba baakola kirala baanyagulula bunyaguluzi okusingira ddala mu bitundu bya Buganda wano ne Busoga ebyo tebaatubba kalulu bitooke bye bigwa so ekintu ekyo kibadde kitulumira ebbanga naye ke kaseera nkyogere era n'ategeeza nti bannange bakyatakula emitwe ku butya bwe bagenda okulayika nti abavubuka bano abamanyi tekinologiya abakujjukujju ennyo ate nga balina n'omuwendo oba oli awo munene balina obukugu obusobola okutubba akalulu naye tukyatakula mitwe tulabe nga ekintu ekyo tetukiganya kubaawo mu kalulu akaddako akawamu aka 2026 so mu mbeera ezifaananako bwe zitu kino kyasika attensioni y'abantu bangi nnyo nagamba Mwami Museveni ye yandyogedde ku kyokubba obululu jjukira nti Mwami Museveni ono tumujjukira mu kalulu k'e Kayunga yali by election I think mukulu Ffeffe Kaserubogo oluvannyuma lw'okuttibwa ng'atugiddwa okusinziira ku sources kale abalala baaga nti yetta waddawo akalulu awo omukyala w'ekibiina ki National Unity Platform Nakweddeke yeetabamu nuwe NRM I think ye Muwonge bwe bagenda mu kalulu ako President Museveni yakola statement n'agamba nti bannange niwe muzina ne mwesiba ebisenso ne mukola mutya ng'NRM tesazeewo ani anaawangula teri kisobola kugenda mu maaso era teri muwanguzi yenna asobola kuvaayo ng'NRM tesazeewo atwalaba abantu b'e Kayunga baawagira nnyo omukyala Nakwedde ne bamuwa akalulu mu bungi naye akalulu kigambibwa nti kabbibwa era NRM n'akola ki n'awangula so President Museveni bazze bamucomplainingako ku kyokubba obululu okuviira ddala ku mulembe gwa retired Colonel Dr. Kizza Besigye ng'era akalulu kagenda okuggwa ng'Abannayuganda ennyindo yenkata okomplaininga nti bannange twawadde omusajja waffe akalulu naye baakabbye kyekimu ne mu kalulu akawedde aka 2021 nti Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abawagizi be abayitirivu ennyo okwetooloola Uganda bavaayo ne bagamba akalulu kano tekaabadde ka mazima na bwenkanya akalulu kaffe baakabbye ne bagezaako n'okuwaaba naye ate emisango ne bagijjayo
Bobi Wine kye yayita ogitwala mu kooti y'abantu bo beesalirewo. Kuba yagamba ne bwe tunagiremezaayo kooti za wano nazo abantu tebakyazinamu bwesigwa. Emisango ne bagijjayo ne bagiteeka mu kooti y'abantu. Wakati mu kugiteeka mu kooti y'abantu ne bagamba nti bannayuganda balamule. So oluvannyuma lw'emyaka nga gyetoolodde 3 President Museveni we yaviiriddeyo n'akola statement n'agamba bannange Bobi Wine yanziba akalulu. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kumwanukula ku nsonga eyo yennyini yamuwandiikira era ebbaluwa n'egenda butereevu mu ofiisi mu State House. President Museveni n'alaga nti agirecevinze. So ebbaluwa eyo nga egezaako mu challenginga emugamba nti bw'oba okakasa nti twakubba akalulu ka 221 loopa teweenyigiriza kuba amateeka weegali tugende tukwekwetuke mu kooti n'obujulizi buleetebwe obulaga nti wanziba akalulu oba oliawo naffe twedefending ate tukulage nti oba oliawo gwe wabba akalulu kaffe. N'amusaba n'omusaba international audit ku kalulu ka 221 bw'abakkiriza nti namubba akalulu tufune international audit tuddemu tubala akalulu ako tukave kumu then twetegereze n'ebikolwa byonna ebyakalimu bannayuganda emitima gyabwe gitebenkere bwe kabanga ddala kituufu kaali ka mazima na bwenkanya era nga ba NUP twakubba akalulu osigale ng'otudde mu ntebeyo gujja kuba gutusinze. Ne bwe kiba nti akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya n'ebikolwa byonna ebyakatambuliramu bye tujjukira obulungi okusibibwa kw'aba political prisoners, engeri gye basuppressinga ngamu abantu, violation of human rights, bintu bingi nnyo ng'era tujjukira bulungi nnyo nti ebitongole ebyenjawulo ebya international then n'ebya wano byavaayo ne bigaa nti bannanka twakalabye nga tekaabadde free and fair, kaabaddemu emizogobano mingi nnyo zezo reports ezaafuluma oluvannyuma lw'akalulu. So era Bobi Wine n'ayongera mu challenge nga bwe kiba ddala kituufu ogamba nti akalulu ka 221 ate kaali ka mazima na bwenkanya then naffe kye twali tukomplainingako akalulu bwe kataba ka mazima na bwenkanya nga parties zonna zicomplaininga lwaki akulira akakiiko k'ebyokulonda yakulangirira ate nga naye kye yandistikinze kunagaba n'akalulu tekabadde ka mazima na bwenkanya ne tufuna by election. Kyokka ate gw'omu aga nti akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya nga Bobi Wine era ayongera okulabika nti asindika obubaka obwa President Museveni. Omulamuzi eyakavuluga n'otuuka n'okubbibwa akakadde kalamba ak'obululu n'omulekawo nga ne buli kati yakyakulira akakiiko k'ebyokulonda. Awo kiki ky'oba otegeeza mu mbeera ezifaananako bwe zityo? Kitegeeza nti omukulu oyo ne kabinenti eyo nanga bwe bakola emirimu mu Electoral Commission senga mu kaseera kano tebakyatuddemu eyo entebe senga wabasitula dda n'obajjawo naye bw'ogamba nti akalulu tekaali ka mazima na bwenkanya ate n'oyongera okulabika nti osonga ku oyo asigale nga addukanya mu byafeesi eyo eyakulira akakiiko ka Electoral Commission kitegeeza by'oyogera oba otukwenyakwenya. Mu mbeera y'emu Bobi Wine n'ayongera okulabika nti attaanya ensonga era bannayuganda ze babadde baagala okumuwuliramu kuba wabaddewo ebitambuzibwa nti oba oliawo waliwo ennongoosereza ezijja nga baagala kulabika nti bakwata mu constitution pulezidenti w'eggwanga abeere ng'alondebwa parliament obuyinza babujje ku bannansi okukkira obubokisi buli luvannyuma lwa mwaka nga bagenda ne beerondera pulezidenti anaatebenkeza bo. Bano enteekateeka oba oliawo eri mu pipeline gye bagezaako okulabika nti ab'opposition abasinga bagikuba kwe kulabika nti bannansi babalekera mwaganya gokka gwa kulonda BMP olutuuka eri bo ne beekolamu omulimu ne batulondera pulezidenti w'eggwanga. Bobi Wine agamba kino Pulezidenti Museveni akikola lwa kwanguyiriza mutabani we kubanga mutabani we okusinziira ku bigambo bye talina wadde ne gatisi eziwangula ekifo ky'obwero si wanu chairman era talina wadde n'obuganzi mu bannayuganda. Kakati wakati mu mukukusa ayagala kuyitamu eyo enteekateeka ba MP bajje balondebwe ba MP olumala okulondebwa ye baayise ba corrupt
MPs okusingira ddala NRM kuba abo bazze babawa ensimbi ng'etambula ne bekkiriranya ku nsonga ez'enjawulo ne batakozesa mitwe gyabwe oba oli awo na ndowooza z'abatuuze bannayuganda be bakiikirira. Tujjukira bulungi nnyo yakozesa omukulu Kakooza ku nsonga za term limit mu 2.5 nga bajje komo ku bisanja n'aleeta ekyo ne kiyita ba MP ne bakisemba ne kiyita n'akozesa Rafaelo Magezi ku age limit jojuzi wano mu 2018 ekyo nakyo ne kiyita. Twalaba ekyali mu parliament opposition basimba Nakakongo naye NRM yalina numbers oba oli awo nesobola okulabika nti ekyo nakyo ekiyisa. President Museveni yakola statement n'agamba ne bwe munaaleetera ekidomola mu parliament naye nga bwe tunaatuuka ku nsonga zange kijja kugamba yes sikiinaako buzibu. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo Robert Kyagulanyi Ssentamu kyasimbako essira oba kyagezaako okulabika nti ataanyaako ennyo nti abakulu balina enteekateeka oba oli awo ng'era bagenda okulabika nti ku mulundi guno bakiwomamu omutwe. Ssenkaggale wa DP Robert Mao jjukira nti oyo yasala dda saawa zino yes wa mwami Museveni era nga minisita we oba oli awo takyakolera bannayuganda ng'enjogera y'ennaku zino. So embeera bwetyo bwetambula mu mbeera ezifaananako bwe zityo yagezezaako okulabika nti attaanya ensonga nnyingi nnyo ng'era bwe tugezezaako okulabika nti tuzibatemeratemera bwe yabadde wali ng'agezaako okwadressing eggwanga ku nsonga ez'enjawulo. So bw'atyo bwe yalabise Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu naye nga tubeebaza abatambudde naffe ku mukutu ogwa Credible Media UG. Tubeebaza okutwekuumirako ne muwuliriza content waffe naye nga tubasaba okusubscribinga kikulu okulikinga wamu n'okusharinga content waffe twongera ate okulabika ntambula ffenna. Ganja Fadge mannya. Salaamu alaikum warahmatullahi.